by'omuti abagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 olwaleero ntuuse n'obubonero kwe tusobola okulabira abaami baffe nti awoomeddwa nga muli mu kwezina oba nti Emana yeewooma osobola kulabira ku ki gw'omukyala n'omanya nti omwami wange byemukolera abisiima era abinyumirwa. Naye nga sinabagenda mu vidiyo munzikirize mpiseewo akalango kano gwe wenna ayagala eddagala ly'okufunza, ayagala eddagala ly'amazzi, gwe alobooza ng'olina ebisiraani gwe ataweebwa. Olina omwami naye takuwa, ne bw'omusaba kusuubiza takuwa, ne bwe giba mikwano gyo gw'ayagala okuganja. Osobola okuba ku ssimu eno, essimu eno ekubwako abo bokka abali e Uganda. Okuba ku ssimu 0788383288. Kwegayiridde ono si musawo Muganda, tomukubira mugamba nti nnyabo njagala onzijanjabe, simanyi ondagule, simanyi onkola otya. Mukubire ng'omusaba ddagala, anoga ddagala Ganda era lyagenda okukuwa. Talina kyagenda kukola, talina ssabo, takuba nsaasi. Mutuukirire abakyala ku bizibu byaffe byonna abajja kuyamba. Then mwe abali mu UAE, ngambye UAE yokka osobola okumpereza WhatsApp message, ngambye WhatsApp message. WhatsApp message ogiteeka ku 2+56785402860. Mbeera nja kutuusaako eddagala eryo ly'oyagala. Nga tuzze ku vidiyo yaffe, mbagambe leero tugenda kwogera ku obubonero kw'osobola okulabira omwami wo nti awoomerwa Emana yo, oba gw'osobola okulabira nti owooma. Ebiseera ebisinga abasajja we tuba mu kwezina oba w'obeera nga muli mu kwezina n'omwagalwawo, gendereranga nnyo reaction ye. Singa muba muli mu kwezina omwami wo n'atandika okusikina nti n'atandika amaloboozi ago ag'okusiiyiriza, mukwano njagala okimanye nti naba awoomerwa. Nga bwe nabagamba nti okusikina si kye kintu kye tugenda mu ssomero ne tuyiga, oba si kye kintu nga yes abasinga bakikola oba abamu bakikola nga beeyisaako. Ayagala akulage nti awoomerwa naye nga tawoomeddwa. Naye ate ekirungi kino tekiri ku baami. Abaami tebakifeekinga, tebali nga ffe. Ffe abakyala tufeekinga n'okubuuza otuuse ku ntikko nti ye naye nga tolina ky'owulidde mu byakkoze, owulidde. Naye abakyala mbakuutira nnyo okubeera ng'omuntu aba ali open gy'oli n'akubuuza mubuulire. Mulekeraawo okubeerawo nga mufiira mu kimugunyi. N'oba n'omusajja yajja n'akuzina n'atuuka ku ntikko gwe nga totuuka, naye buli bwakubuuza owooza ntuuse. Mugambe nedda leero tukoleko kapya. Mugambe naye akimanye nti takutuusizza. Kitegeera. So nga tuzze ku vidiyo yaffe, omwami singa atandika okusiiyiriza oba okusikina, mukwano kimanye nti omwagalwawo ali kuwoomerwa. Ky'osobola okunnyambako, osobola okumukwata wano mu kiwato n'omuyambako okubeera ng'omukira asobola okuguzina like ng'omupushinga gy'oli, ng'ate bw'onyoola ekiwato ojja kwekanga nga n'eddoboozi alyongezza ne sipiidi agyongezza, olwo aba awoomerwa. Ensonga oba akabonero akookubiri k'osobola okulabirako nti omwami wo ali mu kuwoomerwa nga muli mu kwezina oba omwagalwawo omusajja gwe twogerako olwaleero, kwe kubeera nti asobola atuuka ekiseera n'akunyweza. Sigambye nga muli mu kumala. Atuuka ekiseera n'akunyweza, kwegamba abadde akuzina nga ali ku sipiidi ya wansi n'ayongeza sipiidi. Awo nno aba awoomerwa. N'ensonga endalako oba akabonero akalala ke tulabirako nti omwami wange awoomeddwa, kwe kubeera nti singa muba mumaze okwezina, omwami wo n'asobola obutanguwa kuggyayo mukira gwe mu Emana yo. Ebiseera ebisinga asooka n'agulekamu, ate bw'aba aguggyeeyo tabuukawo bubuusi n'agenda oba mu kiyigo mbu agenze kuno baba beki. Anyumirwa nnyo okubeerako awo naawe, n'akuweeweeta, n'akwebaza, n'akutenda kubanga aba awoomeddwa. Omuntu yenna awoomerwa ekintu akisiima. Weewaawo abasinga tebalina mpisa, naye abasinga bw'awoomerwa asiima. Akabonero akalala kwe tusobola okulabira nti omwami waffe awoomeddwa oba nti omwagalwawo awoomeddwa, kwe kubeera nti asobola okuyungira mu Emana yo n'amala naye n'atafuluma n'asigala ng'akyagenda mu maaso. Kitegeeza awoomeddwa. Ng'era bwe bagamba nti nga bwe mbagambye nti omuntu
omuntu omwo emmere n'emuwoomera agirya oba yeeyanza. So kyekyo kyengezaako okubalaga nti aba asobola okuyungiramu. Teri musajja asobola kuyungira mu mmana gy'atali kuwoomerwa. Waba tawoomerwa bayagala muzine mmale muveemu, naye ono aba tayagala kumala. Era n'akabonero akalala kwe tusobola okulabira kwe kubeera nti tayagala kulekeraawo, akuzina n'akumala n'akuddamu. Okitegeera? Wali oliddeko emmere ng'ewooma nnyo era ng'ogyagala n'owulira ng'okkuse, naye ng'owulira emmere eno ewooma ng'okyagirya okyegyepika naye nga wakkuse dda. So bwe kiri nno ne ku mmana nti singa aba akuzina n'awoomerwa yeesanga akuddiŋŋana n'akuzina. Va ku bino omusajja n'akuzinayo kaluutu kamu kugamba yabadde ayagala just kwejjako kiri kyemubaddeko n'akuvaako. Omuntu akuwoomerwa akuzina n'akuddamu. N'akabonero nno akalala ke ssaagala mu busse maaso, singa omusajja nga tuvudde ku bano balogoojami akuzina bw'amala ne yeebaka, manya awoomeddwa. Kubanga n'abakyala basinga omukyala kw'omulabira nti omutuusizza ku ntikko oba awoomeddwa kwe kubeera nti osobola okumuzina ne yeebaka, kuba aba awoomeddwa nomumaliriza ne yeebaka. Akabonero akalala k'oba osobola okumanyirako nti omwami wange ono awoomerwa emmana yange, njagala mukyegendereze nnyo kino eno. Tukibuusa amaaso naye mukyegendereze nti omwami w'oyo buli bw'omusisinkana ne mwezina, ebiseera ebisinga wayitawo ennaku ntini n'okubeera nti sinakindi nti enkeera w'olwo yeesanga alinayo kyakutonedde, kubanga yakuzinnye n'omuwoomera n'asigala ng'omuli mu bwongo bwe ng'akuloboozaako, ng'akwagala, kwegamba ng'akwagaliza buli kirungi. N'atunuulira akalabo n'agamba omukyala wange ono nandisaanye okumuwa akalabo kaneeno. Kale byebyo nno oba bw'omu ku bubonero kw'osobola okulabira nti omwami wo awoomerwa. Gwe wenna naawe ng'oyagala okwongereza ku bye njogedde osobola okuwandika mu comment section ne tweyigiriza nabagamba wano eno nsomesa nga bwenjiga. So osobola okunjigiriza kye simanyi nange ne nkuwa ky'otamanyi ne twezimba. Simple as that. Towerabira subscribinga gwe omupya, kulikinga no commentinga. Video eba ekunyumidde osobola okunyamba no sharingako ne banno. Ate nabo basaba bajje batwegatteko ku family yaffe eno. Basubscribinge babeere nga nabo bafuna ku ekyo ky'ofuna. Mwena abapya temwerabira subscribinga, ate abakadde mbeeyanzizza nnyo. Bambi mikwano mwebale kunjagala, mwebale kunsupportinga. Waliwo abantu abambeereddewo from day one. Waliwo omwami asinziira kata bamuyita I'm the only child of my father, amanya agakyusa buli ssaawa. Nkutumiddeko bambi weebale nnyo kunsupportinga. Waliwo n'abalala besijja kwogera naye ng'abantu mumbeereddewo munjagadde kuva natandika channel yange eno paka kati. Buli kenteekayo ne mujja ne mulaba Omukama abampere kye musinga okwagala era abanzirizeewo mwebale kwekuumirako na kubeera nga mumpagira olutatadde. Mbaagala nnyo. Yeah.